emikutu naddala egya social media gibaddeko amawulire nga munnamateeka Fred Mwema yali ku lusegere nnyo olw'amama Mbabazi mu biseera bya campaign bwe yaweebwa obukadde 9 amuveeko. Amawulire gano gagambibwa okuba nga gasasaanyizibwa TVO oba Tom Voltaire Okwalinga ate era ntama mu nsonga abangi ezibakaluubiriza okwasa. Ng'ayogerako ne NTV, Fred Mwema ategeezezza nti bino ye tabimanyiiko. Bisesa n'okusesa ebintu ebyo kubanga ffe tetuli mu bizinesi ya kutwala bribes. Ffe tuli mu bizinesi ya kuwabula abantu kubayamba mu bintu by'amateeka era tukolera ba client bangi. Right Honorable Mama Mbabazi ali omu ku abo ba clients betumaze ebbanga nga tukolera era tukyamukolera. Kigambibwa nti minisita avunaanyizibwa ku by'amawulire Meja General Jim Muhwezi ye yawoma omuntu omudiiru eno n'ekigendero ekyokunafuya oludda lwa Mbabazi olw'ebyamateeka naddala nga bagenze mu kkooti. Jim Muhwezi naye ensonga zino azeebalamye. Siwanguzi ne President tawanguzi bya bulimba bintu by'obusiru. Ono era agamba nateekateeka kutwala mu mbuga z'amateeka abo bonna abali mabega wa kyayise okumwonoonera erinnya. Nja kwogera n'abalooyazi bange ndabe bwe bakyetaagisa kutwala abantu aboogera ebitali mu mbuga z'amateeka. TVO yaani omusangawa ogenda mu register of birth alina birth certificate alina national ID yaani tamanyiddwa. Gwe lwaki wogamba nti oli Munnayuganda olumira Bannayuganda vaayo. Poliisi naye eri mu kunoonyereza ku yeeyita TVO mu kiseera kino tamanyiddwa nga n'ebimukwatako bikyali byampuna. Waliwo n'ebigambibwa nti munnamateeka Mwema osanga alina emisolo egimutuuse mu bulago ng'oboolyawo gavumenti kekanyebwa ke yamutega okuva ku Mbabazi. Bino Mwema abise bya butaliimu. Tuli bizinesi, tuli registered nga bizinesi endala. Tusasula emisolo gyaffe tubyandolinga nomale. Kati ekyo ffe tetulaba lwaki efuuka nsonga omuntu okusinziira ku ekyo ng'ate talina na bujulizi. Mwema yali nnyo ku lusegere lwa Mbabazi naddala mu by'amateeka okuva yalangirira nti agenda kwesimbawo okutuuka akalulu kaggwa. Kumpi buli ensonga eyagwangayo nga ya byamateeka nga yagyogerera kyokka ekyobutalabikako mu kkooti mu kiseera ky'omusango Mbabazi gwe yawaaba kye kireetedde abantu abamu okulowooza nti oba oli awo yamuvaako. Twayogera ne client ne tumuwa ensonga zaffe era ensonga ezo azirina lwaki tetwagenda mu kkooti. Mu mateeka agafuga balooya siri wa ddembe kutotola ebyo bye nanyumya ne client. Nga 8 omwezi guno ofiisi zammwe ezisangibwa ekkololozi ezimu ku ezo ezamenyebwa kyokka nga waliwo abagamba nti kino kyagendererwamu kwagala kufuna buwagizi mu bantu ne kkooti yali yawulira omusango gwa Mbabazi so nga n'abandi bagamba nti byali bipange bupanzi. Tusaba omuntu yenna alina obujulizi oba information yonna eyinza okuyamba ku investigations aveeyo aleeta obujulizi buno. Oluvannyuma lwa investigation tujja kumanya ani yakikola baali bameka n'ebirala. Kyokka munnamateeka Mwema agamba nti mwetegefu okutwala mu mbuga z'amateeka abo bonna abaagala okwonoona erinnya lye.